Abamawulire abayise singa mukama wange yasabye talent naye tubadde tulaba ebigenda mu maaso mutuula mu meeting buli kimu kikolebwa naye nga ffe abayimbi abato tulekeddwa emabega nga tetumanyi kiki ekigenda mu maaso. So ensonga lwaki leero tuli wano kuba nze nalondeddwa nga president waabwe okujja obbakiikirira naye tubadde basanyufu nnyo tutuuse wano otwaniriza bulungi era kitusanyusizza tetuyombya tetukoze kikati nga twagala kumanya ffe tugwawa federation. Yes, kubanga tubadde fenaffe ebintu tuba tubiraba meetings zitudde biki naye tubadde tetunalabawo ani ayogerera abayimbi abato ate nga naffe tulina ku nnyimba ezikoze kubanga ffenna oli bw'aba president kwobe mukulu kwobe muto ekitugatta ffenna kye kigambo artist and of which president talina kusosolamu as long as oli ayimba naffe tuba twetaaga kumanya ffe tugwawo ensonga lwaki federation. It's a federation. Buli muyimbi yenna nga alina association yene jana federating with us abeera ali part of the federation. Kati wano muzengana association bayimbi batyo individual kino muze as in how no fetuzenga fresh individuals over group individuals no group abayimbi abato kuba bangi tusobodde kujja nabo because distance ebadde nene naye kati nganze nzize okubakiikira era kyonna ekivaayo bangenda kibaddiza nti bagambe abayimbi kyobugamba kiri kimu abayimbi this federation associations nyingi tulina associations eza sub-regions tulina sub-regions mu Uganda 19 nawulira nti Busoga nti Ankole nti Bunyoro nti Kigezi bwezityo Lango okitegeera Acholi. There are 19 sub-regions azigobereddwa ne districts zaazo. People can associate there buli omu gyayagala osobola okuassociatingira gye wazaalibwa osobola okuassociatingira gy'oyagala according to ng'egyokolera oba kyoyagala. You can associate from anywhere. There are 19 associations. Then nezigobererwa ze bayita subdomain oba kitegeerwa value chain eya producer, songwriter, promoter bajjanga just supportive roles. They have their naye tutambula aba songwriter, aba producer, by instrumentalist. Okitegeera. So mwezo twasalawo tujenezo tugateko neziri 19. That's almost like how many? That's like around 20 something. 23 or 23 I think. So yonna kyeno kimalayo. So buli muyimbi yena gwolira alina okubanga alina association. Association eyo nejja n'agironda n'obukulembeze bwayo naki. Okitegeera. So association yes. Bwemala okubanga muziina kubanga mujingidde kubanga mulina association ne mujja za association n'obukulembeze bwamu ne mubutusindikira. First and foremost association erina okuwandiika ebbaluwa esaba okufederatinga. Okitegeera. Bwe ne tugirecevinga bwe twaacceptinga ne mutuleeta obukulembeze bwamu ne bubakiikirira. Ne bwe kubeera kulonda federation erondebwa bakulembeze ba associations. So si buli muyimbi an individual. Anti kati Mr. President ekyo tubadde tetutegeera because no last time ono mukyala yali ku gundi emu ku station emu ne bamubuuza n'agamba nti nze ebyo temubimbuuza and of which fengaffe yali Spice Dana. Yes, era abanamawulire abamu tubawa credit yakimubuuza n'aganze ebyo temubimbuuza nganze and of which kati nganze yali wansi nali simanyi ki kigenda mu maaso so nga tesinga baatunyonyola. In fact ne last time nalabanga Shiba yalina conference ndowooza mwali mu banamawulire era ne bambuuza n'agamba nze ensonga lwaki ndi wano ndi ku
bagita concert ndi ku concert yange ebyo bya time yabyo so ffe tubadde twagala ngaffe kati nga president at least ekintu bwe kitwe kibaawo muvengayo mugende ku zi TV at least mutubuyire tunyonyole kitutekeddwa okola tumanyi wonna we mutuula muba banene boka in fact nze ndi wano joga niye kankana n'okukankana bwe kiri kankana naye nga lwaki ng'ate nange ndi wamu nandibadde nga nze okutuuka n'endaba Eddy Kenzo nga president mba comfortable because lunaku mbadde nga mulaba naye n'okubatuukako kwennyini lutalo nga mwaba tukiikirira nga muba president baffe instead of kugamba sensation y'oku TV kuba sometimes muli ate ebintu ebyokola let us have papers naye ate ng'ovudde ku ekyo tulina tulina wetubase walu hotel ewaliwo offices zaffe for now zino za big talent azaala mujje tulina jam session every Tuesday where artists are open to come and perform and sing fena abayimbi nekibadde tekyogerwangako kyamukisa mulungi kati muzze kambabulira ebintu bino wammanga offices zaffe ziri ku Walu Hotel e Mutungwe. It is open 24/7 bwoba olina kyoyagala okubuuza oba okumanya tebaggalawo gate for anybody ng'omuyimbi okkirizibwa okujja anytime any day n'obaako ky'obuuza n'otegeera. Ekyokubiri tubeera ne jam session buli Lwakubiri n'enkya mbayise mwenna ne bannammwe to come and perform there. Abaana ababasobodde kuba abayimbi b'abangi naye abaana ababasobodde okwewandiisa. Ekyokubiri mugende munoonye Chief Whip Anson Baliruno n'omwami mulala bamuyita Michael Karumba ye Chief Mobilizer wa Regions oba munoonye Producer David owa DMS aba bateeke mu forum eya Uganda Music Forum then mubeere nga mujjaawo mumanye ebintu bingi but for now bwe muba temulina associations mugende mufune associations ze muyingiramu obukulembeze bwammwe bujje bubakiikirire ku federation but still we have a very good room kubanga tuli bayimbi fena and everyone matters. The door is open for individual artists every day to come and know what you want to know. Oba okitegedde mujje tukolaganire wamu kati ngaffe abali e Kampala kuba kati ogambye regions naye kati ffe tuli Kampala ate nga ne gundi federation enene bweri kati ffe ng'abali mu Kampala tugwawa anti mugende munoonya association bagambe tulina sub regions tulina regions tulina ne subdomains kati mungambe oli producer akkirizibwa okujoininga association y'aba producer oba akkirizibwa okujoininga association ngena kubanga musician kigenderako musician instrumentalist musician songwriter producer kasita obanga ogwa mu kowe obeera musician kati you can associate with that group as producers oba songwriters oba you can associate as a musician with any associations. Kampala wano tulina great metropolitan Kampala nayo is an association, you understand. Muginoonyerezeeko bababulire obukulembeze bwawe mujje ku alu mujje enkya ku jam session bakulembeze bonna babeerawo n'abantu bonna mubabuuza ebintu bino bye babuulire oba okitegeera mubimanye mutambule naffe si ekyo abasinga abayimbi abato abadde bantaddeko komandi toba nange nagenda toba walya toba nalya so olwaleero ndowooza mundaba ndi ne president waffe kyatugambye kyenyini kye tugenda okukola era tujja baddiza ebinaaba bivuddeyo ndabyeko ebipande tebiriko sente zaffe ojja zituwa ojja zisesema ebyo bibadde byaki ekyo ekya ssente twawulidde ate mu bapresident mukyegaana because mwabudde mugamba nti waliwo akasente akajja akabayimbi kati ffe twadde twagala kumanya fe omutima gwaffe guliwa mwatugee waliwo billions ezijja ani yagambye Media, very good media. Ati mubuuza that's why tuli ne president mwana tugamba muti wali era tujja uyo wali yes batugamba nti teri kasente kajja kama katekaliyo mubuuze nze nga producer kwayinza ogamba naye nze nakyensobola okubuuza nti omulamu wange okuteekawo ekyeni gyogambye okutuuka tutuuke ku president waliwo ensonga lwaki bakiteesewo tufuniramu wa abantu tubajje mu mbeera gye balimu naye kati mugenda kyusa mutya obulamu bw'abannayuganda nga baproducer n'abayimbi abalala nga
bamuteesewo ng'ekintu ekyo ngenda batusa mutya nga temulina ssente. First and foremost kutereeza okubeera kiriya. Nze ndi muyimbi ng'abayimbi abalala. Oba okitegeera. Nina emirimu gyange, nnyimba, nkola n'ebintu ebirala bingi. Naye ndi muyimbi. Nze nganze nakizuula nti waliwo abayimbi embeera ebanyigiriza mu ngeri emu oba endala. Tetulina copyright law. Twasigaza Kavin kamu stage yokka. So nga ate tutandika okufuna ssente nga weyibye oluyimbi. Tuteekamu ssente, vidiyo, audio, biki, ne tubonaabona naye abali abalala. Ffe twasente tukafuna ku stage kokka. So bwe nalaba ng'ekizibu ekyo kitambudde ebbanga eriwera. Tulina baganda baffe abayimbi abatusookawo abayimbi ennyo naye ng'olwaliro bali ku booda. Ne tweraba nga naffe osanga gye tulaga. Ne tugamba katuzuukuke nga tukyali bato nga tukyalina amaanyi. Tuwerwaneko naffe tuleme kufaanana nga bannaffe. Aye ne bannaffe nabo tusobole okubalwanirira abakulu abali wano n'abagenda okujja. Ne tusalawo twegatte, twekolemu omulimu, tufune eddoboozi limu eritulwanirira okutuusa ensonga zaffe ng'abayimbi. So si musango okuvayo ne tubeera nga tuli under federation. Saala mubeereyo mugambe nti yaabo lwaki bali mu federation no. Twasalawo ffe kennyini ne twesitukiramu tulwanirire ensonga zaffe zitunyigiriza. Olwaleero nga telekozi obuyimba bimuli abubaka ground yo omuyimbi afuna 1%. Naye nga ate neiba affe Kenya omuyimbi afuna 50%. Njawulo kiri wakati wa Uganda ne Kenya. Kakati tetusobola kusirika ne tubeera eno nga ffe tukola byaffe. Naye nga ate tulina okulwana okulaba nti ffe tutuuka ku 50 abadde ku 50 aveeyo ku batagwanayo nze omuyimba nga ndi ku 1% only. Ate neyo 1% tejja. Kati tusobola kwebaka mu buliri ng'ebintu ng'ebiri. Copyright teriyo, telekozi tebiri, batuwa katono, naye nako tetukafuna. Ekyokubiri tetuli united, tetuli wamu. Tetulina we twesanga ne tunyumyamu kati nga we muzze. Twandibadde twesanga kujja mu session oba ne tufuna meeting ne tunyumya ku nsonga zaffe zitutwala. Buli omu bw'anaatambula lugendo lwe tetujja kutuuka gye tulaga. Ffe ebizibu bye tusanze tetwagala n'abagenda okutuddako batusamba bisambi. Kyova olaba twavayo ne twekuŋŋanya tukole ekintu ekyo. Naye oli bw'atandika okugamba babala kaki ssente ziriwo, ffe tulina ssente ze twafuna. Era bwe wabaayo eyatuwa ssente ajja alage we twasayininga. Okitegedde? It is an independent federation y'abayimbi. Bakkirizibwa okulonda obukulembeze n'okubujjako. Onfuna si ya gavumenti, si yaki y'abayimbi. Be beerondera obukulembeze bwabwe be bagigavaninga through general meetings ne committee meetings. Buli omu akkirizibwa okuleeta ensonga ye n'agikuba mu ddiiro nga bwe muleese eyammwe. Nfuna bulungi. Kati ekyo onansonyiwa Mr. President. Kati bwe tumala okugireeta ne tugikuba mu ddiiro. Kati nga gwe President waffe ffenna kiki ekiba kiddako? Ekiddako kye kino mugende buli omu afuna association mwayingira. Associations nyingi. Onfuna lwaki twayita mu sub-regions n'ab'emu byalo eyo bakiikirirwe kuba ebintu bino bibadde bikoma Kampala nga mulira association emu oba mmeka. Ne tusalawo tukikole nga kituukira ddala ku muntu we wansi ne mu byalo. Tulina twayita mu Greater Masaka, Greater Kampala ne sub-regions nti Bunyoro, nti Busoga, nti Kigezi, nti Bugweri, nti Bukedya. You understand? So that tutukira ddala ku buli muntu ekintu kifuuke kya ggwanga lyonna kimenga amaloboozi g'abantu gasobola okuwulibwa okusinziira gye bali nga tebamaze kujja Kampala. Oba okitegeera kati mugende buli omu afuna association mwayingira association eyo agitume. Bwe mubanga mmwe mulina ekibiina ekyammwe association yammwe gye mwekozemu omulimu mugende mugiregisteringe. Bwe mumala ogiregisteringa mutuleetere bammemba bammwe n'amabaluwa gammwe tubadimiti mutwale mu leadership yaffe oba secretariat yaffe mu office yayo mwanjule empapula zammwe then bajja kubaniriza. Ekimuwulira musimanyi ssente simanyi biliyoni mmeka simanyi 3 mu mmeka tetulina we twali tuziteeseza tetulina gwe twali tuzoogeddeko naye tetulina meeting gye twazoogereramu naffe tuziwulira mu mawulire. Kati so kino kyo tukitegedde naye nze ensonga yange still sinaba gifuna sinaba kunyonyoka bulungi tugenda kufuna ekitugatta
ejje mu federation naye federation kati like lwaki tuba egenda kuyambira wano wali ofunye ku ssente za UPRS wali ofunye ku ssente za telecoms copyright loweri teriiwo wandyagadde okumitingako ne bayimbi banno mube nga mwenawe mwesanga ne munyumyamu ka meeting nze ebyo bye tuliko okukola n'ebirala bingi wofuniramu ga ssente ziraga record naye tubayita bajje bawulire omulamwa kwe tuli kiki tuliko tulabe engeri gitusobola okubanga ne tufuna support tufuna bwongo bwabwe tukubanga it's government and we cannot do anything outside government. What have you understood? As a chaining a change of the federation. Government si bato federation yonna because bakugambye bakyabayita kumanya ki ekivaamu so kati nze ngaza kyentegedde nti omusango teguli ku president oba teguli ku federation wabula nabo batulaze nti essaawa yonna bali mu kututegekera kiki ekiddako like bali mu kugezaako okututegeka tulabe kiki ekiddako so ffe kye twaze tulowooza si bwe kiri era tweyanzizza nnyo taata tweyanzeege era tugenze emitima gyaffe mimativu era tutegedde kiki ekyokukola ngaffe era kye tubadde tuwulira kubanga byonna byonna bye tubadde tuwulira badde bya social media kati ffe kye tubadde tufa okutwaniriza n'otugamba n'otubuulira ne tumanya era tugenze nga tutegedde era tugenze kukola mwetondera Eddy Kenzo no tetusobola kuteetonda in fact twetonda kubanga tuzze nga tuli banyiivu nnyo in fact bwe tunani wabweru waliwo poliisi kino muleme kitwalanga ebyokusaaga because social media ebadde ng'egamba nti omusajja alina obuwumbi bwa ssente ate nga buli countable bw'abayimbi ate nga naffe tuli bayimbi kubanga ekigatta omuyimbi yenna kagambako artist so tubadde tuzze n'obusungu bwonna naye tumatidde kye batugambye tugenze kiteeka mu nkola byebyo I think we are good oyo yenna abagamba ebigambo nti waliwo ssente olyawo n'abandi bamukwebuuza ekisookera ddala abantu nga bali mu kuva mu federation obuzibu buvaawo ani yavudde kigambibwa nti spice dala yavaamu matovu yavaamu n'abasigadde n'akugamba nti yavaamu n'akyogera nti nze navaamu siriyo kikiwuliranga muntu asobola okuba nga alina complain wano nawali naye nze sinaba kulaba ku muntu agamba nti anze navaamu ebisibiriyo buli muntu gweyagala okubuuza ku kintu ate n'ekyokubiri anti kati olaba abantu mwabatiisatiisa okisegere first and foremost mwe benyini aba media temwagala twegatte mulya muvuyo fulwe twawukana mwemukola like for example kati bamwazanya ebikimuze n'obwana bambi mbulonze mbulekeseza emirimu gyabwe mwe musobola okufuna content mwe mubipanga eggwanga mulyonoona omwagala okuyisaawo ebyammwe eggwanga lyammwe mulyonoona eno ensi si yaffe ffeka nze nammwe abaliwo ensi yaffe n'abaana abalijja naye mwe mutuyambe eki kukola divide and rule ffe tetukola divide olowooza mwategedde mutemu enna ne mujja nabo essimu zikubibwa nti tugenda Eddy Kenzo bwe tomala kubuuza nsonga ki abaana baabo bazze bye boogera nabo tebannabitegeera bulungi mmwe mwennyini mwandibagayirize kuba olunaku musiiba naffe mmwe eggwanga muliyambye mutya kati nyina ekibuuzo kye ngenda okubabuuza kati kweva ku bino bagamba nabiri bagamba gwenga gwe federation ogirowooleza ki kwegatta bayimbi kufunamu abaana babagambye naye nga tebabulira bo tebawulira babadde baagala kimu kulaba Eddy Kenzo musuuza ebintu by'emuzannya tebiriyo mabulira mu bannamawulire ebintu by'emuzannya tebiriyo eggwanga mulirese mu matimba lino eggwanga lyaffe nammwe Eddy Kenzo omuyimbi bw'abanga ayagala kulaba ggwe ne munnyonnyola nga tawulira nga ayagala kulaba ndibalagiridde ku federation kuba mumanyiyo sooke twogere ku buvuyo abantu abalowooza nti federation erina obuvuyo bungi federation terina buvuyo mu ababuleeta era bagamba nti n'obukulembeze obuliko badde aba vice berowoozaako bokka nefuga ate balwaki berowoozaako bokka bakoze ki ekisooka tebannafuna finances tebannafuna ssente zonna okusobola kutambuza mirimu byonna bye bakola babikola okuva ku mitima gyabwe mafuta bavuga gaabwe buli kimu kyabwe obudde bwabwe teri support yonna gye bafunye kuva wantu yonna kubanga ebatwalawa mu maaso support gye bafuna bagijja mu Afri Aid w'omukyala Madamu Esther nga providing ekifo n'empozi n'emmere ey'okulya
oshege kakati omuntu otandikirawo okumugamba mbu byakola tebiriiyo nga tannaba nakubaako watuuka tannaba nakumala ku myezi giwera 5 omwana tannaba gwavula kumugamba lwaki todduka era kigambibwa nti mumwe mwennyini mulimu abafumya information nga bagamba nti mufuna ssente ate sente ziriwa bwoli bwakugamba nti nno sente tuzifuna ng'ojja omugamba baasayinizeewo era zavudde ku source ki tuleme kutambulira mu nsi ya bigambo wabula tutambulire ku facts and reality tetufunye byonna tugenda byogerera abantu bategeeze ensonga bazitegeere abasinga bagamba nti federation erowooleza nnyo ku muyimbi omunene bano abaana abato babalekawo era ne bamukola meetings zammwe omuyimbi nga talina linnya talinnya mu meeting ebyo sibimanyi oluggi nkugambye luggule kati kankyogerere ku kamerayo ebigambo ebyo biveewo oluggi ku federation luggule eri buli muyimbi yenna anytime any day says the president the door is widely open for everyone to come and get to know anything whatever information you want to know about the federation and its purposes oba n'ensonga zayo ezigibeezaawo jangu emutundwe ku alu anytime pozi weekends abantu baba bali mu byabo naye kikwatagana ne weekdays Monday to Friday come and get to know something ndowooza oluma tumugjeewo tetusosola myaka tetusosola ki tetusosola gwanga tetusosola madiini buli muntu yenna kasita obeera ng'oli mu Uganda because this is Uganda National Musicians Federation y'Abannayuganda bokka ensonga eziri international ebeeza ezo ziyingirwamu differently but kikwatagana ne munnayuganda oluggi lwogule naye mbuuzaamu ekibuuzo Eddy Kenzo abantu abakuliraanye betwandirowoozeza nti nno bakuli mabega era balwana okuba nti abayimbi beegatta lwaki buli gwobuuza ku nsonga ya federation agyebalama nanti mubatiisatiisa ensi mwagimalawo mmwe temwagala twegatte bannamawule kati olwo mukolera mulina essanyu muzze n'obwana mubumalidde obudde sikiwandi munaabuwa ne transport obadde ebyokunywa ate kati nkole ki ati kuogamba nti obawese nange neeyaweeyi oba okitege niye obawa kafuel ninanywa akantu n'atambula naye muli babi muli babi kasente Eddy Kenzo oli muyimbi w'amaanyi era okoledde eggwanga eno ebintu ebyenjawulo ebirungi naye mulimu abayimbi abakulu abasooka mu music industry abalabika nga abatakkirizganyiza naawe ne federation okuli omukulu Eddy yawe agamba nti ebintu byammwe bye mukola mubikola mwekka ate temwagala kwebuuza ku bantu abakulu nga bo ensonga eyo honestly speaking this is a federation mwami Eddy yawe mukulu wange oluggi ku federation eruggule bring your ideas era agamba buli muyimbi yenna ali eyo olina kyoyagala okumanya ku federation the door is widely open jangu oleete ideas zo tetunyooma tetuzalawa tetusosola come and bring your ideas ekyokubiri tulina jam session buli lwakubiri buli muntu yenna ng'owulira nti industry ogyagala ennyo abayimbi banno obaagala jangu obegatteko mucelebratingire wamu omulimu gw'okuyimba nga tuyita mu jam session kwalo wabeerawo abakubi b'ebivuga wabeerawo abayimbi wabeerawo baddansa wabeerawo bannamawulire wabeerawo abawagizi buli muntu abaawo come and bring your idea come and add on the industry bino biveemu politics biveemu biki kibe kyakwegatta nekembuzeeno UPRS yakuwa ku sente UPRS tenampa ku sente era tempanga byebye tulwanyisa ensonga lwaki tuli twegatta okulantulwana byebituddeetedde okuba nti tutudde mu mayumba gaffe tujje tusobole okuba nga tulwana ezifunanga ku sente za UPRS bukyanga ebaawo telecozi ndowooza baakoma okumpa sente emyaka nga 7 emabega byonna bintu twasigaza ka stage kokka ke tulyako nze sente ze ndisiiving eza digital nzijja nabweru oshege naye bannanga abatanagenda international tebakafuna so we really need to wake up and do something tulina okuzuuka tutandika okwogera ensonga ez'amakulu tuba mu bintu bya politics tebikola politics bamutadde mu bintu bino netalina waajja though kino nkibuulira eggwanga nti politics aliwo tayinza kuvaawo saawa eno lwaki omuyimbi bannakigwanyizi bangi abamutunuulira abantu abaagala okusigaza akasente ke babadde babba mbayimbi tebasobola kukikkiriza kino kibeewo for example nga bwe nagambye nti aba telecoms balina okuva ku 1% gye batuma bambuse paka ku 50 fe kyetukayanira okutujja ku 1 okutuusa ku 50 mukwano gwange sente meka zoba basuzizza abo bafiirawo kati tebayinza butagula bantu genda mawulire
tebayinza butawaayo oli miliyoni 10 genda yogere bya smart kati ate bwe muli nammwe aba media temwagala twegatte bwe tunabanga temwagatte bwe tunasa kimu ne tuwazaaga ne tweyimbira mwenga munyiga mwagala oli agambe gwoli kino gwoli kiri nemubireeta waliwo ne media olwaleero ezireeta obupapula abayimbi sayininga wano wamba tukuba ennyimba zo kati yosi divide and rule. Eddy Kenzo. First of all, tudiringa bayaye mudiringa n'abakyama abatuufu bano tekuli mutuufu n'omu okusokera ddala Eddy Kenzo statement zo zonna zokola is a federation. As you're leading this federation as a president, you always say you don't want politics in a federation. They are politicians. Yeah, they are politicians because we cannot do anything outside government. Oshege namwe kenyini mwe banamawuli teri media amwe nga tena license oshege so newe ba boda toina stage kogenda kusimba busimbi just yokole batolese bikogera nebikogera ko bijja copyright ya dandikadda wacho wayo obulamu bwono okuvumibwa with that pain and treatment what copyright baji sadda nete muli digital ekisooka nze sigenda kubeera muyimbi bwenti emyaka gyonna ngenda kaddiwa naye ate lwaliro kabeno kenyina akaleeta sente ka stage kokka bwenna akaddiwa ngenda kuba amagomba tegasobola kulinnya ku stage so nyimbi enyimba ezigenda okuba emirembe n'emirembe amini nze mbeeri mukyale waffe nga nfange n'abantu balya I have to fight today. Okolagana otya ne Damani? Saagala kumanya nze ndi ku federation sikiwa nti nno Hildaman yakwata etteeka sikiwa nti nno ayina tereko gyakulira sikiwa nti yali mu UPRS so nze ndi ku nsonga zaabo sikiwa nze ndi ku nsonga zaabo abalya ssente zaffe. Who is supposed to call who you and Hildaman? Lwaki Hildaman muleeta mbina giramuwa? Because you want to ensonga okuva mu parliament. Ani yazimukwasa? Parliament yazimukwasa yena ajja n'atuyita n'atugamba nti mujje tutuule era awo twagala nze ndi wano ndi ku kyabayimbi kyemanyi nga federation obwo kitegeera omulimu gwe bamukwasa ng'aba parliament kuba mubaka wa parliament agukole naffe ng'abayimbi twekwatamu omulimu naffe tukole bwe tumukwasizaako kiri tutambule. What will be back from Japan? Thank you. Naye okomeddewo nga tuli mu lutalo tumanyi nti ate sindi temukwatagana mu bintu bya politics ebya music politics music ekisookera ddala sina kyenyinza commentinga ku bintu ebyo kuba sinnabitegeera ate nze newala nnyo okwogera nga sinnategeera so mulinde kumala obitegeera nkyali ku research sinnaba kubimanya kasimu ki gy'okwata lwaliro iPhone ne Nokia osinga kwagala ki? nze zinaba amasimu sibiri okwata simu siri amasimu nze nyina abaana abankwatira amasimu era owulira mpita buyisiba mwana gwe leeta kano mwana gwe leeta ki mwana gwe naye nga kijotira okukwateka mu ngalo kankubuulire tulina we tutuuseeko watonotono ebintu ebimu batuyambako wanjitewo amaanyi nenkyanoonyereza bwe nabimanja Cindy is Nokia, Shiba is iPhone as they stated their statement. no nze sijja kuvuma bantu tosobola kwata human being nomuyita ekika ky'essimu kati ebyo sisobola kifulumya mukamwangazi no nze sisobola kikola ekyo bibyamu Shiba yavaayo n'apostinga n'agamba mukwano gwange tombuuza nonsense nze siri okuvuma bantu abo bonna bayimbi ba ggwanga siyinza kubayisa mu maaso bazadde bamaama ba anti ba sister ate nze ndi brother kati sobola kudda okuyita abantu bika by'amasimu. Eddy Kenzo tukutaka